bufuzi mu nsonga ze. Ono ayogera tuleme kuyingiza bya bufuzi mu zino ensonga. Ekisooka abagenda okukola etteeka bannabyabufuzi. Eyaleese etteeka alipushinga munnabyabufuzi yakulira ebyobufuzi mu ggwanga. Ekimuleetesa etteeka aliwa ne background ng'ayogera lwaki alireeta byabufuzi. Agamba nti bassa abantu enowa e Masaka. Toyinza kuddira abantu bwe batyo n'obawa beyiro. Oya kyayogera. Naye bw'amala n'agamba nti naye abassa abantu e Masaka opposition. Ab'opposition bagamba ba byabufuzi. Kakati bano bagamba nti tetuleetamu byabufuzi. Ani aleese byabufuzi mu kino? Actually okuga nti toleetamu byabufuzi n'ekibuuzo kyabadde tutereeze mateeka oba byabufuzi okufuna obwenkanya. N'olwekyo njaga mutambulize wamu ebyamateeka n'ebyobufuzi kuba tunoonya bwenkanya. Mbadde ndaba nga bano batuwabya okuga nti ffe tubireetamu ebyobufuzi era nga babisongana ku ffe. Naye ng'eyakireese ye president yaga nti ab'opposition era nga yendooza ne evidence agirina. Kakati kwasinzira okuleeta etteeka. Etteeka walireetera tugamba nti banna abaavaawo baleeta etteeka lyerimu. Ne bakwata abantu muze ebitandisa lyo bamusiba omwaka gumu n'emyezi egi. Omwaka gumu n'emyezi ena ng'ali mu kkomera Luzira. Naye nga tawoza kubanga ali mu detention. Tompa information. Now, bano babuuzizza nti bino biririddawa akuwadde mawanga ga China gye biri akuwadde China, the communist state, communist state, akuwadde North Korea, oli asebo Afghanistan, akuwadde Afghanistan. Tugenda kubeera mu Uganda President Museveni wayagala otutuusa nga tulinga Afghanistan tulinga North Korea. Kyekifaananyi bamwine kyayagala okutuwa. Bwana ono Honorable Domba agambye nti eri UK nti bwe baali baagala okulwanyisa terrorism bawa minisita obuyinza alabe oba ono yeetaaga okwongezaayo ennaku nga bakyanoonyereza. Sebo Honorable Dombo, obwo obuyinza bwe bawa minisita ye discretion gye bawa abalamuzi. Obwo obuyinza bulaba wa minisita asalewo obwo era ye discretion gye bawa abalamuzi. Tebagenda mu tteeka kugamba towoobawa ekyokuba bakireka nga kyowa ekiri, naye ne bawa discretion yoyo minisita waabwe. Era ne wana etteeka lyaffe wano liwa discretion mulamuzi, so si kugamba tomuwa. Now bano bayogera ku kufa balinga abagamba nti bano abantu basoose okufa. Beefudde ba advocate b'abafa. Honorable Kaddu obadde mu Uganda ojjukira abantu be baateeka mu bigaali by'eggaali y'omukka emukura Nteeso baabateekamu ku mulembe ki? Ku mulembe gwa President Museveni guno abaana abato abalaba wano, abaana abato abalaba wano, omujaasi a serving military officer even now yakwata abantu 100 n'abateeka mu biyumba by'eggaali z'omukka, bwe mba mmanyi eggaali z'omukka biwagoni, n'abasibira muli ne basuffocatinga. Enzita eyo ndowooza oba Hitler yagikozesaako, yalina gundi ezo tocha chambers. Yongerako kano World War II mukulu Saddam yongerako na kano General Erwelwe Kasese nga bano balina amajambiya na miggo yakomandinga ne bakuba abantu abasukka mu 100 ali mu parliament kati general reward ya parliament kufuna musaala ate mwe yalikola babuuza ame komanda mu kiseera ekyo ebya General Rweru babuuza ame komanda ebyabadde Kasese. By then yali brigadier Rweru. Yes. Nga Katumba wamala CDM. Nga yakulira yaduumira amagye. Bamubuuza owange ebyabadde Kasese n'agamba mundeke ebyo nze sibimanyi. Jeno Katumba wamala yagamba operation ye Kasese teyagimanyaako ye nga CDM. Ali ku record.
n'agamba nti nze ebyo bannange temumbuuza ebyo simanyi. Kakati abo bonna ssebo bali promoted. Kati mbadde ndaba omusirikale wano abadde ayogerera e Masaka omukono ogumu mumanyi era nze nja kuzzaayo ku kulemererwa n'okusoberwa pulezidenti kwalimu kuba kati oyo abadde mujaasi ali mu kugamba abantu nti mmwe temulibeerako bulungi nga munaabobeeranga muwagira b'opozisioni mulibeerako ddyo bulungi. Kati omujaasi afaanana bw'atyo senga abadde wa poliisi nga yagenda okunoonyereza ku musango naye ng'omusango gw'anoonyerezaako gukwatagana ku Ssewanyana omujaasi Honorable Dembo owulira ono kyagezaako okulaga nti omujaasi already alina oludda lwawagira naga omupoliisi alina oludda lwawagira bw'anaagenda okunoonyereza ku ttemu ery'e Masaka investigation ze zinagenda zinewunzikira abajaasi kabuuze kamala okuddamu ako njagala nkubuuze abajaasi bakuba akalulu n'abapoliisi basinziira ku ki? No, they are constitutional right. Okay. Constitutional right. Constitution eyo ebagamba okubeera impartial nga bakola emirimu gyabwe. Kasita abeera mu uniform, akalulu kaliko oyogerako kakyama. Naye ogenda public nadda mu byobufuzi mbu lwaki mulonda oludda ono. Constitution eyo ssebo gye wabeeramu emyaka 2 emugaana okukola kyakoze mu public. Sebo kyenjagala abantu abawuliza bategeere. Leka nkole point yange okyasome Sande. Obudde butugoba muleke mukulu Saddam. Okyasoma Sande. Mukulu Saddam kaguse. Atubuli oba akyasoma Sande. Kwa byayogera byange. Point yange tuli wa mukulu Saddam. Nti ng'oyina poliisi ng'oyina amagye oba mujjukira omusajja yagaa nti tetusobola kubawa buyinza ye Brigadier Deus Sande aduumira enkambi y'e Masaka. He went political. Kakati abantu abo Shabani bantaliza kakati waliwo wa poliisi yayambalanga t-shirt munda ya yellow engeriko Museveni Parkerlast kati wano n'ataawo nga kuno alinako ki uniform ye naye nga kuno kuliko Parkerlast. Kakati oyo muganda wo mu kugenda okukwata abantu e Masaka ng'amaze n'okulya pulezidenti ayogedde nti abali mu bino b'opposition kati agamba nti Museveni Parkerlast bw'abajja okukwata Ssewungu amukwata nga amukwatira misango. Kakati bw'aba tamukwatidde misango ne bamutwala mu kkooti noga nti Ssewungu amaleyo omwaka gumu nga tebannamuta ku beyiro paka nga bakyanoonyereza oyo omusirikale owa Parkerlast aba agenda kunoonyereza mu bbanga ki kuba ekigendererwa si kiba kya musango ekigendererwa kya Ssewungu ono. Infact nze kambabuulire mu kalulu ke tugendamu akaddako lino etteeka Pulezidenti Museveni lyaleeta bino tuze tubyogera bwe tuti muli enteeka lyayagala okuleeta tunaagenda kutuuka mu 2026 nga teriyo munnabyabufuzi mwe Ssewungu akyayinza kujjayo mu 20 bajja kuba bamaze okutusuppressinga nga gwe batatutte mu nkomyo bino bajja kubiraba tuze tubyogera. Etteeka balireese nga bali badde mu population mu abantu abali ebweru ne babalaga kyabatemu naye mbabuulira nti we tunaatuukira mu 2026 wati tunaatuukirayo nga tewakyali munnabyabufuzi ajjayo mutwe oba ng'abalala batya dda ne basirika oba mu kiseera ky'akalulu kennyini bano buli abali 30 abagenda okwesimbawo bajja kuba batemu nga bali makomera nga baganya okubawa beyiro. Ekyo mukisuubire ng'ambaga kubanga gano amateeka bano si basooka okugaleeta. Ojjukira nti mu kalulu ka 80 bajjanga ne bateekawo load blocker ne bakwata omuntu agenda okwesimbawo ne bamutanga akalulu kawedde. Actually that's how Honorable Kiyonga bwe yayitamu yewa UPM yayitamu e Kasese
ndoza baali bamuyita oziti bazarabusa yali wa DP bamukwatira ku road block ng'agenda okwewandiisa abali bagenda actually bazarabusa teyaddamu kulabika be bakwatira Kaluma kakati nno abo bye bakola nage nti ono yabikola mu ngeri eri jakula eyagala okubeera civil katuna agenda okutuuka mu kalulu ako bano bajja kutukwatanga bagambe nti wenyigidde mu guno omusango bakuteekeyo emyezi 6 teri beyiro oligenda okudda ng'akalulu kaggwadda mukulu sewongonzizewo katusookere ku honorable Nabbanja right honorable prime minister